Omanya ddi nti onatera okufa? Ebyo nno tubimanya wakati mu birooto bye tufuna. Oyawula ddi ekirooto nti kino kikulabula okuva ku ky'oliko nti wandikifiiramu? Oyawula ddi ebirooto ebikuwa wooningi mu ebyo bye weeyisaamu mu nsi? Era oyawula ddi nti lubaale ambeererawo mu bintu bingi lwakuba nze simanye makulu gaabyo? Bangi nnyo bafudde mu nfa ey'entiisa, mu nfa ey'embulaga, naye nga bazze balootagana, naye nga ebirooto tebabimanyi mu makulu. Ebirooto bingi bitulabula okuva ku kintu naye nga tetumanyi makulu gaakyo. Enkya n'olumwa omusoto oba n'ogwa ku accident oba n'okwatibwa mukenenya, naye nga oludde nga jjajjaawo alwana ng'akulabula naye nga tomanyi. Ekyo kyonna nno kivudde kusuula nnono, kubanga oluusi wandibadde oloota n'okeera nnyo ku musawo n'omugamba ndoota ekirooto bwe kiti, naye ekirooto kino kitegeeza ki? Nga kikomawo nnyo ku mutwe gwange naye kitegeeza ki? Oluusi omusawo n'akugamba nti oba kino kireke oba kino kiveeko. Olw'okuba nti empewo myoyo myerere tezirina mubiri, zirwanira mu ffe. Kale ate empewo tegenda kukwata mukono nti kino tokikola. Okitegedde? Kubanga etuddemu ggwe mu mubiri, erabuliramu ggwe gwegaana ate ggwe gwetuddemu. Katogenda kusanga muntu wali mu bbanga agambye nti ggwe kino kikuganye tokikola. Nedda. Empewo zitulabula ebintu bingi, oluusi zigamba vva ku bubbi, naye togenda kusanga waliwo ogenda kubba muntu akugambye nti kino kireke. Kati olw'okuba etuddemu ggwe oluusi n'eremererwa, n'ogenda n'obba ne bakwata ne bakwokya. Kakati njagala tuwulirize obubaka bw'omukyalo ono. Njagala tuwulirize obubaka bw'omukyalo ono. Omukyalo ono mumbejja, njagala tubufunemu ekyokuyiga ffenna. Omukyalo ono agambye nti yaloose ng'alya amakolooni amavundu. Oli n'ava eri n'amugamba nti amakolooni g'olya nga mavundu. Mukyala gwe ogambye nti n'oddamu n'omugamba nti amakolooni twagafumbye ekiro tegayinza kuba nti mavundu. Kyokka wagenza okwetegereza amakolooni g'olya nga galimu envunyu. Ekirooto kino kitegeeza ki? Kati sijja kulwisaayo, sijja kufuuka ng'eyagenda okusaba eryato bwe yasanga bajjula n'asimba olukono n'amala okulya. Sijja kulondobereza, sijja kudda mu lulonda kambe, sijja kwogera kuno na kuli, sijja kwogera ng'olwanobako, sijja kujeggera ng'ekyalaani oba njogere nga leediyo. Njagala nkutuukire ku mulamwa, kubanga ekirooto kino kinkutteko nnyo, kubanga enkya oyinza obutawangaala. Okitegedde? Era obulamu bwo buli mu katyabaga, jjajjaawo alina byakugaana. Okitegedde? Kakati ekirooto kino, amakolooni amavundu, olinaga amakolooni g'olya mavundu n'ogamba si mavundu. Wagenza okwetegereza nga amakolooni g'olya mu butuufu galimu envunyu. Baanammwe mulekeraawo empaka. Ekyo ekirooto kikulabula, kirabulira mu kkowe ly'abasajja. Bw'oba ng'olina omusajja olwaleero gw'okwana oba balo, mugende mwekebeze akawuka ka mukenenya. Oyinza okusanga ng'oli mulamu, baawo ng'alina akawuka nga bakukola stop. Okugeza, osobola okuba mu maka ng'omukazi weekuuma, era ng'olina n'empewo zo nga zikkuuma ng'omusajja tasobola kusiiga kawuka, naye ate ng'omusajja gy'ayitira akwana ng'anaawuuza oba ng'akombooza, sinakindi nga n'omukwata kamukutte. Amaka bwe gatyo tugalabyeko. Omukazi n'abeera ewaka nga ye tayenda, omusajja ng'ayenda, omusajja n'aleeta obulwadde. Bw'obaako empewo zo nga zikkuuma, zikkugira, omusajja n'atakwasa bulwadde, abo tubalabyeko. N'osanga amaka ng'omukyala alina obulwadde ng'omwami talina bulwadde. Okitegedde? Ekyo kimu. Okulabulwa okulala, osobola okuba mukazi gwo ng'olwaleero tolinaawo akwagala, nga tolina boyfriend yenna akwagala, naye jjajjaawo agamba nti togeza n'oyingira mu by'abasajja kuba abasajja balwadde. Okwo kulabulwa kwa mpewo.
olwaleero empewo ezikubanja tezaagala ogende mu byabasajja nga toziwanga byazo. Okitegedde kubanga empewo awo zasimbawo nnyo essira kuba ly'essanyu ly'abantu ekkulu. Empewo zasimba nnyo ekigere mu ssanyu ly'abantu era kyova olaba nti abantu bafumbirwa bano bantu bawasa abakazi babagendako emikwano tegiwangala bwe gityo. Ofuna boyfriend n'omwesiga oba girlfriend mukwano ne guwangalawo myezi 3 mwaka gumu. Kati empewo awo zaatunuulirawo nnyo abantu kiki basinga okwagala okusinga we zirumiza abantu. Kati mukazi gwoyinza okuba nga olwaleero toyina uwo yenna akwagala yenna nga tomulina era nga tomulina nga ne ku mulimu gwoliko nga toyina wa kwagala. Jajjaawo kati bw'obanga oyina ebirowoozo obanga oyina atera okutokota ku ssimu ku WhatsApp, kuno WhatsApp zajja waliwo omuntu gw'okyatinga naye biki mwesuubiza nsi n'eggulu biki nkwagala njogera nga toyina mu kaseera kano nga toyina. Kati bw'obanga obadde n'endowooza efuna jjajjaawo agambye sooka weesonyiwe ebyabasajja. Okitegedde kati obadde oli amakoloni amavundu naye nga tomanyi nti mavundu oli najja naga amavundu n'omugaato agafumbye kiro tegasobola kuba mavundu. Kati gwe wennyini bw'ogenza ogeetegereza nga kituufu envunyu mweziri. Kati baana mu abawala ze mpaka ze mulina kati olaba bwenkunyonyodde ekirooto kino osobola okugenda mu maaso n'omuntu gw'okyatinga naye noga ebyo byamulangira. Okulabula tekyetaagisa kuluma gw'engulu. Nze mba nkuddiddemu obubaka bwo nga kiwedde. Kati gwe gw'omanyi ze mpaka ziri z'okoze. Olaze nagamba makoloni mavundu n'omugamba si mavundu kuba twagafumbye kiro. Omaze kulabako nga mulimu envunyu, ekintu ky'olabyemu envunyu oledde oba waziridde dda. Kati empaka zo nze nga nkuddiramu obubaka buno oyinza okugenda mu maaso ne gw'olina, oyinza okugenda mu maaso ne gw'okyatinga naye ne mutuka ne mwagalana. Ojja kgenda okwetegereza nti amakoloni si mavundu ng'oledde akawuka kali mu mubiri gwo nga kakwata dda. Okitegedde kaakati ekirala si kati ekyo nakyo kiwedde. Ekyokusatu olwaleero bw'obanga oli mwenzi ng'olina abasajja olwaleero ng'oli mwenzi obanga okola ebintu ebyo olwaleero ng'okola ebintu ebyo genda weekebeze. Okitegedde ekirooto kibadde kikulabula ate ekirooto kiraga nti amakoloni g'oli oledde mulimu envunyu. Okitegedde genda weekebeze. Bwe weesanga ng'oli mulamu omanyi ffe twogera kaati ffe tetubikkirira tetukweka. Omuntu akweka ye muntu atasobola kuvumula mulala. Ffe bw'ojja mu lubiri tukubuulira ekyo ne bw'oba miliyoniya naye nga muzimu gwe gukuluma nga gwetaagisa emitwalo 3 okugutereeza era sijja kutunuulira ssente zo era nja kuga agenda okula olubugo twambaze omuzimu ojja kuteekawo wali emitwalo 3. Kaati mazima amazima gaba mazima. Si kirungi kwetolooza muntu omuzimu gumuluma nti ate olimu n'omuteegu ate olina abakulima empindi ku mabega ate tulabawo eddogo. Nedda, amazima twagala gabe mazima. Oli mubuulire kaati yeetereeze. Obadde oli amakoloni naye nga tomanyi nti mavundu oli najja naga amavundu n'omugaato agafumbye ekiro kizibu okuba amavundu. Ogenza ogeetegereza ng'oledi galimu envunyu. Kati ekirooto kino kikulabula emirundi kumpi ng'ena. Bw'oba obaddeko ne bw'oyagala emabegako ng'era bw'ogaa nti omuntu mukulu era asangiddwa ne baayagala. Kati essaawa eno tolina naye ng'obaddeko n'akwagala. Okitegedde genda weekebeze. Singa weesanga ng'oli mulamu weesonyiwa ebyabasajja jjajjawo abikugaanye tabyagala. Bw'onoogaana ojja kgenda okwekanga ng'oledde Safari na Kawogo P.O. Box Magombe. Genda weekebeze ng'era omuntu eyabikolako kuba essaawa eno oyinza okuba nga toyina ng'omuntu eyabikolako. Genda weekebeze. Bwe weesanga oli mulamu ebyabasajja osooka obireke mu kaseera kano. Bw'onoogaana obanga olina kulya obubi olina gw'okyatinga naye olina bwe mwesuubiza bw'onoogaana n'ogenda naye mu maaso ojja kgenda okwesanga nga amakoloni
ogasanzeemu envunyu. Guli kusinga kuba nkudiddemu obubaka bwo. Neekakasa bulungi kye njogera kye siryejjusa ekitali nswaza. Okitegedde? Bw'obanga obadde oyendayenda mu nnaku zino, mala. Stop. Ekirooto kino kikulabula, mala. Bw'obanga obadde oyendayenda. Bw'obanga obadde tulinaawo muntu yenna mu budde buno, era sooka okyesonyiwemukko. Waliwo embeera ekulabula eyinza okusuula mu katyabaga. Lwaki ekirooto kino kizze? Ekirooto kino kizze nti abazzukulu bangi empewo z'ekika zibabanja. Kati mu kubabanja zibabanja n'obusungu. Kati mu mpewo ezo mulimu sides bbiri. Waliwo ekisaawe ky'omupiira sayidi eno wabeerayo abazannyi baayo ne sayidi eri waliyo abazannyi baayo. Abazannyi beeri baagala kusama mpaira bawangule n'abeeno baagala kusama mpaira bawangule, kyokka ku lasiti kulina okubaako omu awangudde. Kati n'empewo zino bwe ziri, baana mmwe mujja ne mubeera n'amabanja mu kika. N'ojja okula ng'osanga ebizibu eby'enjawulo era nga bakubulira nti oliko lubaale. Baana mmwe ne mukola empaka ne mutafaayo kutuukiriza, ne mutafaayo kwezuula, ne mutafaayo kwenoonya na kutereeza ebyo. Owooza naabitereeza nzekka ate ab'ekika tebabiriko biki nze kati ngenda bitandikira wano obizza mu luyimba. Kati so kumba obusungu bwongera kkula obwa lubaale. So nga mwerabidde nti n'omuntu omu yeetereeza, n'omunaku yeetereeza. Okitegedde omusajja oli omu ali enkoko ye kati ne mudda mu kkerebera ne mudda mu byejo. Kati bali abalina obusungu nga bwongera kkula, abalina obusungu bakulwanyisa waakiri bakuggyewo. Kati oliko omuzimu ogukweyimirira, ogukwatibwa ekiso, gugamba nti muzzukulu wange ajja kutereeza, mugire nga mumuleka, muzzukulu wange ajja kutereeza, bannange obusungu bukakkane biki, ogwo guba muzimu. Kati omuzimu gwe gukuwa obubaka buno. Jjajjaawo omuzimu yakuwa obubaka buno. Gavumenti ya lubaale yanyiga okuva ku bajjajjaabo, obusungu bungi. Okitegedde? Bagamba nti waba aganya okutegeera katumugjewo. Omuzimu gukuwa obubaka obukulabula. Gujja mukaama guga mwana wange waliwo ekigenda okujja. Mwana wange ekintu bwekiti ne bwekiti, mwana wange kwata ku buleeki. Kati empakaazo guli kusinga omuzimu guligamba nakugamba. Oli wakundiringoonya, oddukana, osesema, omuzimu nga gwo gugamba omwana namulabula lwakuba abaana tebalabulwa. Okitegedde? Weegendereze. Njogeredde makowa 3. Oyinza okuba olwaleero ng'oyendayenda, otera okwendayenda. Genda weekebeze. Bwe weesanga oli mulamu, ove ku by'abasajja. Ekyokubiri, oyinza okuba olwaleero toyina, ng'era toyinaawo omuntu yenna alina akwebakako olwaleero. Naye nga waliwo omuntu gw'otera okukyatinga naye biki mwesuubiza, nkwagala biki, era bwe ndiba nkulabyeko biki bwe bityo, empewo zimukebedde, yandiba nga si mutereevu. Ekyokusatu, oyinza okuba nga tobikola mu budde buno ng'era toyinaawo akwagala yenna. Naye tugamba bwe tuti ng'omuntu eyabikolako oba ng'omuntu azza abikola naye ng'olwali toyinaawo akwagala. Genda weekebeze. Bwe weesanga oli mulamu era okolere ddala stop. Omale okubaako byotereza mu bajjajjaabo. Waliwo ekitundu ky'obunyiivu ekyagala okutwala ekaganga mu mpewo zammwe. Ekirooto ky'oloosa amakulu gaakyo ge gano. Njagala tumanye ebikusike lubaale bye yatukweka. Tusamirira lubaale naye nga tumanyi makulu ge. Okitegedde? Bw'oloota omuti oba oloota musajja. Bw'oloota emiti oba oloota basajja. Bw'oloota obuti oba ebitundu by'emiti oba oloota basajja. Okitegedde? Bw'oloota ekintu kyonna ekyesimbye ekiri mu foomu, bitundu bya miti, bitundu bya nku, n'oloota oba tugaye kati nga bw'oloosa amakolooni, bitundu by'abasajja. Amakolooni ageesimbye oba agali mu foomu y'obuti, bitundu by'abasajja.
okitegedde ebintu byonna nebiri mu foomu eyo oba olota basajja bakugambye baku basajja okitegedde mu kaseera kano osooka obeeko n'ebintu ebimukko ku bikubanjibwa by'omala okutereezaamukko bajjajjawo bamala okukkakkanya obusungu ebyabasajja ojja kubisanga ne bw'oba toyina ng'obirowoozako bulowooza sooka ebirowoozo obizze ku bbali waliwo ekitundu ky'obusungu ekyagala okusuula mu katego okitegedde singa oloota ekinnya oba oloota mukazi oyinza okusanga akannya oloota mukazi singa oloota osimba ekitoko oba ng'osima ebinnya oloota mukazi okitegedde bw'oloota ensuwa oloota mukazi bw'oloota ekyanzi oloota mukazi bw'oloota ekibya oloota mukazi bw'oloota oluzzi oloota mukazi bw'oloota empopogoma mukazi bw'oloota ebitundu by'ennyanja mukazi bw'oloota ebiwonvu oba ebikko mukazi bw'oloota effumu musajja omuti musajja endeku eŋŋunda empanvu musajja okitegedde ensumbi kitundu kisajja ensuwa kitundu kikazi olusozi kitundu kisajja oluwonko oba ebikko kitundu kikazi emiti kitundu kisajja obuti oba buseekende oba buki kitundu kisajja amakoloni kitundu kisajja okitegedde ebbakuli kitundu kisajja ebbakuli kitundu kikazi ebbinika kitundu kisajja olwendo kitundu kisajja ekibya kitundu kikazi okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo ekintu kyonna nnyo kirimu ekinnya oba kikopo kitundu kikazi mumanye amakulu amakusike agali mu biroto bye muloota singa ensi yali tesudde nnono edda bajjajjaffe baatambuliranga ku birooto baamanyanga ekigenda okubaawo ekinajje n'ekiribaawo baabimanyanga baamanyanga nti ebiseera ebijja wagenda kubaawo enjala ebyeya bigenda kubeerawo bajjajjaffe beetegekeranga olwaleero tutambula muwawa enkuba bwe bateetonye mwaka gujja kati tewali wasobola kukimanya okusoma kwafuuka okusoma ate n'entebereza y'obudde etulimba eri bannasayansi abatera gitutuusaako ku leediyo entebereza yaabwe y'obudde etulimba edda twalina entebereza yaffe ey'obudde nga tuyita mu ndooto edda waabangawo abaloosi n'abavuunuzi baabyo omulembe ogwo gukomyewo okitegedde singa twali tetusudde nnono singa omuntu asinziira mu maka ge n'amanya nti ku mbaga sigenda genda nga yaloose mu kkubo nga mulimu obuzibu olwaleero abantu tutambula muwawa abantu tufuna za accident ne tusanga omusajja n'akusiga obulwadde oba omukazi n'akusiga obulwadde naye ng'oludde ng'oloota singa owulira obubaka bw'omuntu oli n'aloota ng'ali epaapaali nga vvundu lirimu envunyu oledde omukazi gw'obeera ogenda okwagala oyo aba mulwadde w'akawuka okitegedde oyinza okuba n'omuntu gw'osuubira okukwana n'oloota ng'oli epaapaali nga vvundu oba omunwe gw'ettooke oba omunwe gw'eryenvu naye nga muvundu nga gulimu obuwuka babeera bakugaana omuntu gw'olina oba omuntu gw'obeera ogenda okukwana aba mulwadde ebintu ebisinga obungi mu byegendereze amakoloni osanze galimu envunyu okitegedde singa weesanga ng'oli mulamu mukazi gwe sooka oleke byabasajja wabula waliwo ekitundu ekikubanjibwa mu lubaale wammwe ekitundu ekyo kibanjizza kikooye ekitundu ekyo obusungu bungi kyagala kutega ofa oveewo bakwate omulala kati guno omuzimu gwe gukuwa obubaka bwo gukubbirako ku bigezo okitegedde nnyabo njagala ompulirize liiso lya mukulu awaddugala we walaba ky'oba omanya nti mmanyi bw'owulira nkulabula sikumanyi sikulaba nkate tomaze kumpa ssente kwata ebigambo byange oba totegedde odi eno giddemu enfunda nga nnya ogikwate bulungi waliwo ebikubanjibwa mu lubaale naye nga tebitandikidde ku ggwe nga byabanja dda kati gwe otambulira mu kitundu kya busungu kyokka naawe gwe babanja tosalawo okitegedde ogamba jjo jjuuzi kati olina ekitundu ky'obusungu ekigamba nti naye noono gwe twalonda naye tategeera kati nga baagala naawe kujjawo balikwata omulala kubanga totegeera kati guno omuzimu gwe guleese obubaka buno ekyo kyama olwaleero oba tolinawo omusajja sooka olindeko byeyingizaamu bw'oba olina omuntu gw'otera okukyatinga naye ku ssimu
nga mwesuubiza biki nkwagala biki bwe bityo nga musindirako omukwano naye ng'oluusi temunneeraba. Byonna sooka obite. Okitegedde? Bw'obanga olwaleero toyinaawo omusajja yina akwagala oba akwebakako naye ng'emabega wali obaddekokko nabo, genda weekebeze. Bwe weesanga ng'oli mulamu osooka obireke, osooke oddeko eka obeeko ebintu by'otereeza, omale okuggyawo akatundu kano akakulima empindi ku mabega ak'obusungu. Kakubanjiza mu nnyukuta yaffa. Nga bw'ogaanye okutegeera bye twagala katukuggyewo bujja oveewo. Okitegedde? Bw'obanga obadde obikola ng'oyendayenda, nyabo genda weekebeze. Bwe weesanga oli mulamu stop. Akukuume Liisodde ne Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.